omusajja yawangala ne Palaso mu America ku street aleese ebyama bino bitiisa bino bikaawa ogenda kukwata ku mutwe ogenda kutyampuliriza. Maama wa Alien Skin ne kazzukuluke bawereddwa ebitanda. Amawulire gano meekusifu nga bwe walabe abamu ku Fangone abaatwaliddwa mu ddwaliro. Kaakati nno waliwo omulambo ogusubirwa essaawa yonna kubanga okwewera kukyagenda mu maaso. Miitingi enkambwe eziri ku kintu kino mpitirivu ziwerako nga 8 ogenda biwulira. Lwaki zituula? Lwaki Palaso yandirumbye ne bakuba emmotoka zino zonna n'atambula butambuzi? Kaakati gwe tuulo okkalire waliwo diversion enkambwe. Lwaki bagireeta ogenda bitegeera. Naggambye nti waliwo okusitula omuyimbi ku kifuba naye nga yali yagwa waakiri okuteekamu ensimbi empitirivu ennyo gye buvuddeko obuwumbi 30 bwateekebwa mu bayimbi okusuula Bobi Wine. Kaakati bino byonna ojja biraba. Waliwo nkugambye miitingi ezaatudde. Lwaki zaatudde? Okustopinga Alien Skin okuddamu okuyimba ebbanga lye lyonna. Ne wabaawo okustopinga Alien Skin obutadda ku stage okumala emyezi 6. Ani abirimu? Alien Skin gavumenti emwegaanye. Lwaki emwegaana? Alien Skin akolera gavumenti. Nsumuludde tuulo kalire EKTV video jiwe ekigalo ompyo subscribing ku mukutu gaffe ogw'enkyukakyuka omulongooso mu Lutansozi gwendi naye. Tutandika botti mpola ebitundu 75 amawulire g'olwaleero byonna bituufu wadde nga mulimu ne wolokoso ebitundu nga 25 gw'ogenda okuwulira. Nkugambye ebisinga bino byonna kalira toddamu kusagaasagana. Diversion ogenda ziwulira zokka, nezitali diversion ogenda ziwulira. Emirambo egigenda oggwa ogenda giwulira. Ensimbi obuwala n'obuwanana obusuubirwa mu projekiti eno ogenda biwulira. Abali emabega wa kino bakipise kuviira ddala mabega. Ebbanga likwata mwaka mulamba. Ani akivuga? Lwaki akipika? Ye lwaki weekiri? Biibino tusimbuddewo timpola goberera tutambule. Olwaleero tumaze okutuula muko ne bakulu bannange oyo ffe tumusitopinze okuva n'olwaleero. Alien Skin tumusitopinze okuddamu mupangisa. Then kulwange nga promoter nga sogera nga minister kati abantu bonna abeetabye mu kkolo ebuvuyo okuvuma okulwana nga bweyambisa ebibinja by'abavubuka batalina mpisa banywi b'enjaayi abadde bayita mu bantu nga bakola eggaali bagita gaali ne baba amasimu g'abantu. Ripooti eva mu nkuuka eraga nti simu 200 byabbiddwa. Minisita w'abavubuka Balaam Balgahara avumiridde obuseewuufu bw'empisa obwoleseddwa abayimbi bano kyokka n'akakasa nga gavumenti gy'aweererezaamu bwetalina akakwate konna na Alien Skin ng'abantu bwe balowooza. Bw'abanga Alien Skin atambula na SFC agakuuma mwami Museveni nga naye ge gamukuuma, onnyonnyola otya Munnayuganda nti takolera gavumenti? Bw'abanga Alien Skin atambula na Mpuuga akolera mwami Museveni ogamba otya nti ono takolera gavumenti? Bw'abanga Alien Skin ayimba ku bivvulu ebya NRM ebya General Muhoozi ebya Museveni ogamba otya nti ono takolera gavumenti? Kati wulira ebigambo bibino. Alien Skin nagambye mu katambi akasose eggulu baamuteekawo nga projekiti okulaba nga amenyamenya Bobi Wine olw'okubanga karakita ze zaagala okwefaananyiriza. Naye enjawulo ekirimu, ono talina talenti. Enjawulo ey'okubiri, ono bazimba muzimbe kyokka nga ate oli yeezimba yekka. Kaakati nno miitingi enkambwe nga bwe nkunnyonnyodde zaatandise dda okuddamu okutuula, wabula nga bino tebinnabaawo, waliwo ezaasoose okutuula. Kaakati nno Alien Skin ne Palaso bano bye bakola birimu ak'obuntu n'okulaga okweraga essajja erya ddala, wabula ng'ate era waliwo aseesa. Bino byonna okubaawo waliwo ebibadde biteekeddwa okubeera nga bikomwako ng'obutayokya nnyumba. Ennyumba mugikube ggwewo naye temugyokya, emmotoka muzikube ziggwewo naye temuzookya. Kati amawulire galaga waliwo omuvubuka omu ku bazze okulumba eyabadde asazeewo ayokera enjirova, kyokka ate ono yagaaniddwa bugaanirwa olw'ensonga nga bwe nagambye enneekusifu. Nagambye tutambula mpola bino nga bw'obiwulira nga bwe mbikulagako era nga byonna bikugwa matuugo butereevu nnyo okuva ew'abano abaakibaddemu. Kati sooka owulire ekyabaddewo ng'emmotoka zino zigenda kwokebwa kyokka ate era ne zitayokebwa ku maanyi g'omuntu omulala eyasitopinze. Batukute ne video gye bakutte Palaso eyo mwalimu Element. Badogo babaddemu
Bradi n'agamba mwana temutta naye tuwadde tusookuleka omulambo ku fangoni nze nkubuulira nerwendi luva nze kamwa kwogera mbadde ngenda gikumaako omuliro balesita nowooli recording sina buzibu recording ettaano wange eddoga nsusse mwana Uganda yonna enofuna obwenkanya ffe baniga abaddala balesita nze sitya kunsiba batusibira n'obwerere twabba abantu nde tubivaamu buno obudde tuli basajja bakozi lwakyali enyatambula akuba abantu yasazeeko buladi ng'ali ku stage mwana bosi wange ng'ayimba ne bamusalako n'obuyaye we simanya bushaba simanya bali bagundi bababu ababbi b'emmundu nze newenkera nga nfudde ne mama wange namugamba maama osanyukanga nga nfudde naye nga ntwanirira ddembe lyange abo tebasobola nemmotoka mbadde ngenda gikumako omudo lwendirova buladi yaŋŋanyina ngamba gireke singa buno obudde yakuumulira omwana zino vidiyo zonsindikidde 5 ate zino bannamawulire tebannaba kuzita obadde sinnazirabako zino muzeeyi teryazina tolina ojjana kuzijja nina nezisinga kwawo batoogo alien yesiga polisi twagenzeyo ekiro Kasavu Kanyama kigambo ku kigambo kaakati nno iyo poliisi kino kyonna ekigenda maaso ekiri mu butereevu nnyo kubanga twalabye omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'akakasa n'agamba mbu bino byonna ebigenda maaso banenya muntu omu Alien Skin mbu kubanga ono ye yalumbye Palaso ku stage wali gye babadde Kabira Country Club ampuliriza mu kivulo eky'empere kaakati nno nga poliisi eraga nti Palaso tagenda kukwatibwako era yakakasizza nti bagenda kusooka kutuula wansi banoonyereze lwaki Alien Skin yalumbye Palaso era ne Palaso kwe kunyiiga naye n'alumba Alien Skin kati bino byonna nga bigenda maaso baagala okusitula Alien Skin ono bamuteeke waggulu era omwaka nga gutandika babadde balina okubeera n'amawulire agakuumira abantu bano mu mpapula ku social media okugisaanikira bino byonna ebigenda maaso okakasa bukakasa nti diversion ewedde emirimu kubanga abasajja bano tebaagalangako munnayuganda n'omu kubeera ng'ovaayo oyogere ku mawulire ag'enkyukakyuka oyogere ku bigambo ebyo ebinyiga ensi yo oyogere ku bigambo ebyo ebinyigiriza eddembe ly'omuntu oyogere ku bigambo ebyo by'abantu abawambibwa abattibwa abaasibwa abaabuzibwawo kaakati okutandika n'omwaka bino byabadde bisubirwa byonna wabula nga tugenda mu maaso eyo okuyimiriza Alien Skin okuyimba agenda kusigala ng'ayimba ku bivulu ebirala wano mpuliriza bulungi era abaatudde wabaddewo Balamu n'Abitex be bantu babiri bokka abaatudde okustopinga okupangisa Alien Skin wabula nga abapromota abalala bonna bademba okumupangisa nga kitegeeza agenda kusigala ng'ayimba ku bivulu ebirala byonna wabula nga Balamu ne Abitex bagenda kusigala nga kino bakivumirira mu mawulire era tekijja kubeera nga kiyimirira era n'ebivulu ebimu ebijja okutegekebwa bano basobola n'okuteekamu ensimbi nga bayita mu bantu abalala kyokka nga bo balaga nti kino bakistopinga nga kye babala mu maaso awo basuubira okukola ekivulu ekyamaanyi ennyo ekijja okubeerako Palaso ne Alien Skin bano beekuba omuziki mbu nga bya keji nga byanjawulo nga bwala ba Bobi Wine ne Bebe Cool kati mu kino kyonna bongera okupromotinga abantu bano bombi Palaso ne Alien Skin jukira nti abantu bano bombi bakolera mwami Museveni butereevu nnyo era nga bwe tukimanyi nti Mayanja family ya mwami Museveni okuva mabega ne Alien Skin akolera gavumenti yennyini ewatali na kubuuza yadde okulonzalonza kakati sooka owulire project eno enkambwe Alien Skin ne meeting ne audio enkambwe ebyafuluma wadde nga bano bakyabikutte era nga Alien Skin kigambwa mbu yanditugumbulwa okuttibwa kasa kibeera nga ekintu kino abasajja kye bapanze kiganya okutuukayo nga bakyagala mwalaba sipapa kye baamukola baafundike bamutadde munda abaamuwanikanga mwalaba omusajja Brian White yafundike bamukubye ku ttaka nga bamusibe n'okumusiba ne bamuwaŋŋangusa n'ava ne mu Uganda okumala ebbanga kati baamuzikiza baamugaana yadde okwogera sooka oli ebigambo bino kimu ku kimu tugende mu maaso nze Eke Master ampuliriza Alien Skin twakamala omubuulira ku kyeruzira ku kyabaddewo ensambya era ddiiru ennene yagikutula n'abasajja abamu be sijja kwogera mannya olw'okwagala obulungi bw'omulimu gwange n'ebirala Alien Skin be yakutula nabo ddiiru be bamu ku bagenda omujja mu bulamu bw'ensi eno ekyo njateekawo n'obulago bwange babutwale kubanga audios nyingi nnyo ziri mu archive nga zigenda baasa bonna kati okwetaasa okwatika bajja kujjawo project yaabwe. Alien Skin be yakutula nabo ddiiru be bamu ku bagenda omujja mu bulamu bw'ensi eno ekyo njateekawo n'obulago bwange babutwale kubanga audios nyingi nnyo ziri mu archive nga zigenda baasa bonna kati okwetaasa okwatika bajja kujjawo project yaabwe
Alien Skin nga tuzze ku byabaddewo olunaku lw'ejjo lw'enkuuka oba olwasatu mu olumu. Alien Skin yalina pulaani era Abitex yali agenda mugaana okuyimba mu nkuuka. Mujjukire ka video Abitex nga abagamba agenda yimba sawa 3 zennyini. Naye abantu yajja n'asooka alinda baali bagasooka kwesula mu gaali ne King Saa. Yagaana gavana Palaso omumanyi Palaso agenda okugamba nti nja kukuba nga walayo omusobezza ali ize okitegeera ali vele ize nnyonyonyo omumanyi nga tukyaline ekke nga yasinga n'okukakkanya ayagala buli omu amubeereko naye gwe weebuze lwaki yagaana okukwatagana n'ono omulenzi yaleeta ebyaganga site Uganda ng'ate tabimanyi okitegeera Blood. Palaso abadde mbwaganga sita mu America emyaka emeka olwamujja mu kkomera bwe pa ne bamudiporting omuze e Uganda kati Alien Skin atandikidde ku Bukoola osobola challenging gangster wa America osobola ate eyo first sample mulinde ekendala ejja yagamba Nuupu mbwa agibuulireko bamubuulire dirwali lwe bali emisana agendeyo badde nsaba ye yennyini ayiseewo nga bwe yayisiza obubaka ng'ayita poliisi agambe Palaso nkyaliraako emisana security weeri Palaso alina abalenzi 4 ate obamanyi Blood obamanyi sijja boogera manya abake naye nga bamukedde bukeezi bana bokka bwe bati akakabira tugenda kasanga nga kisaawe eky'obuyinja Mwezo gamfira bagusambirawo emyaka 5 kisaawe Mazinga kankuliamu kokka mwakatono eggali endala egenda olumba Alien Skin yagambye tebajagala ku ballot paper nkakasa nti yayinza okutuuka ku lunaku lw'okulonda nga takyavuga eggali ejja endala kiriza obagaana agenda gyasimula nga yasimula musaayi ate ogw'ennaku omanyi waliwo ennaku ekuluma ate ennaku ogenda gikaabira nga buli omaze akwetegereza alaba emizeejo twagala nnyo tubulirire omwana oyo ne Kid D yagaana mbu ye kabejja afunyeemu obujaabwe taata akazindaalo nkazizza gy'oli. Kakati nga tuzzeko mu reality kubanga nakugambye nti ngenda ebitundu 75 ku buli 100 ng'amawulire genkuwa matuufu ga ddala. Palaso ng'omuntu ye nga ye gangster ebya ddala kubanga ono mu famire y'abamayanja ye yali omwana eyasooka okuba ng'ayimba ate n'abivaako. Jjukira nti ono Wizo Manizo amusinga obukulu wabula yasalawo n'alekawo kamiliyoni ng'alina erinnya ery'amaanyi ennyo era naye n'afuluma n'agenda mu Amerika ng'amaze n'okuyimba oluyimba olwali luyitibwa Muwambye oluyimba nga luyitibwa Muwambye oba ai omwana nze Muwambye era erinnya lya Palaso ettuufu si ye Palaso eryasooka lyentegeeza erya music yasooka kubeera ng'ayitibwa omuyimbi Lizard. Twalina kamiliyoni ne tubeera ne Wizo kaakati olwo Lizard ye yali Palaso era nga bano bajja beetuuma amannya nga bolaba nti kamiliyoni Wizo Lizard nga batambulira mu lubu olwo kubanga Lizard gubeera munya Palaso oba Lizard yagenda mu ggwanga eri Amerika era yakwatibwa n'aggalirwa okumala emyaka ejawerako. Waliwo ekifo kye yali abeeramu ono yasooka ggobwako n'atwalibwa mu kifo ekyala eky'abaganga stars oba ekyalo oba ekitundu mu ggwanga eri Amerika. Ono jjukira abeerayo mu bumenyi bw'amateeka okumala ebbanga era nga talina nampapula kyekimu ku byamukwasa wabula ono yakolayo n'oluyimba olwo sisobola kubeera nga ndukuzanya si luyimba lumu wabula oluyimba luno n'ennyimba endala era nga zino ennyimba zirina ne video naye eky'omukisa omubi nti tulina copyright law sisobola kuzanya luyimba olwo bwe mba ndufunye ndaddukuterayo. Kakati oluyimba lwe mbadde njogerako eky'omukisa omulungi producer waffe alutufunidde tugenda kukebera nalwo nga tugenda tulaba mu bigambo era nga tulaba mu bifaananyi naye ampuliriza sijja kulukuwa ddoboozi lyalo kubanga copyright tejja kutukkiriza. Oluyimba olwo lwe lumu ku Palaso ze yayimba nga bw'omulaba ku screen oyo Palaso asibye essaawa eya red ng'ali mu ggwanga eri Amerika ne bagangster. Nkugambye nti waliwo ku kyalo gye yasooka okubeera ne bamugoba olw'effujjo n'addukira ku kyalo ekirala era kennyini mu bigambo bye ngenda mukuwanga akakasa embeera eyo oba ensonga eyo nti mu Amerika bw'okola effujjo ku kyalo bakugobako ne bakuteeka ku kyalo ekirala ng'akakasa ebigambo kennyini ebyamutuukako. Kaakati oluyimba olwo nga bw'olulaba oyo Palaso nkugambye asibye essaawa emmyufu era ng'ali mu ggwanga eri Amerika ng'ali ne bagangster nga bw'olaba
oluvannyuma Palaso yakomezebwawo kuno wabula nga tannakomawo yali amaze okubeera nga agwa. Abasajja abaamusitula baali abasajja bamanyiddwa nga Wizo Manizo n'omusajja amanyiddwa nga Moses Radio bwe bagenda mu ggwanga erya America bano ne bakolerayo video eyalimu omusajja ono ng'amaze n'okuribrandinga n'akola erinnya eppya erimanyiddwa nga Palaso era be baamuleta ku ssiini bwe bamala okumuleta ku ssiini n'abeera ng'akomawo e Uganda olwo ng'oluyimba lukutteyo lwe yayimba ne Wizo ne Radio naye Palaso yennyini era video eno mugimanyi mwenna y'abantu basatu nga mulimu obukyala obuddugavu naye nga bweru nnyo oba buyite obuddugavu obuzungu. Kaakati oluyimba olwo lwe lwamukomyawo. Palaso kigambwa mbu waliwo abantu ab'enjawulo b'osobola okubeera ng'omugeraageranyako b'osobola okubeera nga omufaananya abagwa mu kkowe erirye kubanga ono abaddeko n'ababanda ab'omutawaana yasibwako mu makomera mu ggwanga eri America n'abasajja ab'omutawaana b'ogenda okulabako b'ogenda okuwulirako b'ogenda okumanya ebibakwatako byennyini ebituufu be yasibwako nabo. Alien Skin yava Kiboga n'abeera ekatwenga makanika bw'asazeewo okuyimba ne yeegomba ababanda bwe yeegombye ababanda n'asalawo atambulye mu bulamu obwo naye nga ye si kibanda owaddala. Kati njagala olira obulamu obwa Palaso nga bwe nagambye bitundu 7.5 ku 10 bwino waddala mbaanirizaako mwenna abatugoberera ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda. Mwebale nnyo kye mukola ky'amaanyi nnyo siyinza gaana kubeera nga mbeebaza kubanga bwe mutali tetusobola kubeera nga tubeerawo bino tetwandibyewuliridde yadde obyerabira. Kati wulira ebigambo bino ebituufu ebyaddala ku Palaso. Kati ate nkuzzeeyo nagambye nkutwala wano nawali ebigambo oleme kubula wadde nga bino nkugambye birimu diversion tetuyinza kuleka bannayuganda kubeera nga babuzaabuzibwa twagala tubabulye nti eno diversion naye agivuga ye gundi kubanga apulaninga kino apulaninga kiri bayisaawo kino bayisaawo kiri buli munnayuganda abeere nga akimanya era nga akitegeera ebyaddala. Now Palaso ebyaddala si muntu wa bulijjo. Palaso naddala mu world eyo eya gangs abamumanyiko gye yava wano mu ggwanga erya Uganda agenda mu ggwanga lya America nayingira gangs ezo n'abeera mu street life eyo n'abeera mubi nnyo n'atuuka n'okusibwa. Palaso era ngenda kubuulira ku bulamu bw'omukomera bwe yalimu nti yatuuka akaseera okusinziira kubamu kwe baali bamusiba nabo ba cellmates be be yali nabo mu cell. Waliwo omwami omu kuba criminals abali amanyi mu ggwanga erya bali basibidde Palaso gwe bali bayita Robert Lee Yatez bali amukazaako lya the spoken killer yomu kuba cellmates ba Palaso be yali nabo naye the spoken killer yatuuka n'agamba banzije mu cell ne Palaso nga afunze ekyonga. Omulala bali bamuyita Vicky Dawn Jackson oba muyite the angel of death gwe balita abire cellmate wa Palaso nga Robert Lee Yateza agambye banzije wano nkubuulira amaanyi ga Palaso nkubuulira obulabi bwa Palaso. Uncle P muzibu Uncle P wobeera oyagala okumugeraageranya kati nibo kubabuulira ku history ku basajja ababaddewo enjasa biggu omusaayi gwe ng'ogugasse osobola okufunamu DNA ey'omusajja Al Capone ambali bamuyita Scarface alamuyita Big Al alamuyita Big Boy alabali bamuyita Snoky Kabaka Alfonso Gabriel Capone ojja kusanga mu Palaso. Musajja ali mu Italy naye ng'emirimu agikolera mu Chicago omu ku ba mobsters of all times nkubuulira Palaso. Olaba John Wayne Casey amu bayita Pogo the Clown ye Palaso DNA. Wolaba omusajja gwe bali bayita Luciano oba Lucky Luciano ye Palaso. Frank Costello ye Palaso wakati modern day Palaso. Wolaba Carlo Gambino abambali amkaza kweda the Godfather abala Don Carlo abalala the king of the United States underworld. Now Palaso is the king of Uganda's underworld esawa zino. The dictator of New York City ono Carlo Gambino kati ye Palaso the dictator of Kampala ebyaddala. John Gotti amanyi John Gotti gwe bayita the Dapper Don ye Palaso. Uncle P abali bamanyi Frank Lucas gwe bayita Superfly ye Palaso. Kakati nkubulidde
Palaso yatukwako mu komera bamusibira nga ba criminals United States yali yetaga FBI yali nonya CIA nga abali mu cell yemu ne Palaso ne bagala batukyuse Palaso nga akyuse era ne unyanga Palaso nga zono mu Uganda nabera nga ali ku Holland Palaso so no muli nyake nga tono ogenda ye Palaso ne bwaba yechayi Palaso aba mulala so Palaso yalumbye omusajja ewuwe omanyo kulumba ku home ewuwo ng'enseera ba nga teyekwese waddaga manzuno kibunomu neraze nakulumba nakujjako wini nakuba buli kiryawo gega amanyi noga Uncle P Palaso otuba tuli mu criminal world oyo Palaso mulalamu nnyo family y'abamayanja ndala kakati nno ng'ogyeko ekyo ebyeddala ng'omaze obbiwulira n'okubeera ng'obitegeera wano mu ggwanga Uganda ne bw'obanga gwali enskin ng'okola ne state house oba ng'okola ne gavumenti tosobola kubeera ng'ovunnamya oba ng'oteeka wansi erinnya Mayanja family kubanga Chameleone okuva emabega akoledde NRM emyaka n'ebisiibo waddenga kyolina okubeera ng'omanya nti abasajja bano tebasiima naye mwenna bwe mba muli babiri kubeerako omubi asinga obubi era abantu bano tubamanyi tebeesigika era tebalina mukwano naye ku bantu ababiri be bakozesa balinamu gwe bagamba nti ono ayina value nnene okusinga ku mulala kati alien skin ne bw'okola eddagala tosobola kuganja mu nnyumba eno eya mwami Museveni n'osinga Chameleone nga Chameleone akyali mulamu ne bw'okola eddagala tosobola kubeera ng'ovunnamya Palaso wansi ku ttaka ekyo kikafuuwe tekiribaawo kubanga ono ye yakusooka mu nju eri ey'abasajja bano nkugambye tukimanyi tebakoleganika nabo era basobola okwefuulira nga bamaze okukozesa ne bakozesa ate omulala naye Chameleone okuva lyetandika okuyimba kaaliya ye yonna abasajja bano bamukozesa baagaana okubeera nga bamuta okuva mu myaka eyo egy'enkumi 2 nga kitegeeza ndi Chameleone awezezza emyaka 25 ng'akolera Museveni era ng'akolera famire yaabwe kaakati olwo ggwe alien skin tonnaweza na myaka 3 ng'okolera gavumenti olina okujja empola era okwegendereza nagambye nti okulabula kujja kubeera mu vidiyo eno n'okuwabula kubanga bano bonna bannayuganda naye ng'abasajja bano Abidexi kw'ossa omusajja amanyiddwa nga Balamu balina kye bapanga ekyamaanyi ennyo era ekinene ennyo okulwana okubanga pulojekiti eno esigalayo waggulu era nga pulojekiti eno okusigalayo waggulu balina okuteekawo embeera yonna nkugambye ne bw'anaaba muntu mujja mulaba nga afa ne bwe gunaaba mulambo mujja gulaba nga gugwa kubanga okusinziira ku bigenze emaaso okugenda mu lubiri wali mu nkuuka amasimu 200 bye byatwaliddwa abantu bano aba alien skin kyokka nga baavudde awo bagenze ne ku mpere wali eri ku festival naweera ne bakuba abantu ab'obwerere abatalina musango kati bino byonna bw'obigatta ojja kakasa nti abantu bano balina gavumenti yebawaga era mwalabya amagye nga gayimiriza alien skin ne gamubuuza oyina emmoroka mmeka ko yennyina emmoroka nga 8 ne bamugamba yitawo ogende ampuliriza kati wulira ebigambo bibino okulabula okulala kuva wa Palaso liri Palaso yennyini ng'amini omusajja amanyiddwa nga alien skin ng'alabulwa okuva waliri Pazo ono naye waali abaddewo ebbanga okusinga Palaso naye abasajja abatya ntegeeza the return of Palaso soogera ku Lizard oli omukadde era munanjulira nti Palaso ono azze luvannyuma nga liri Pazo mwali mu kisaawe ayimba nga tanafuuka waalinya nnyo naye nga waali emakindi awo era ono abaddewo ebbanga n'okusinga alien skin kati bano bombi ono taata waabwe mu music mu Uganda kyentegeeza alien skin ne Palaso omupya gwentegeeza atali Lizard gwe nakunnyonnyodde nga maze okukomawo mu America. Palaso is a real gangster. Palaso is a real gangster. Whether you decide inside of your heart nti I should leave that, I tell you, Palaso mutabani wa Mayanja yayingira America yava wano nga sita njagala okulaga Palaso yani yava wano nga sita nga muganda we sita nga wizo sita nga AK47 yakyali muto
n'alekera essappe lya muganda we by that time yali akyali muto n'agenda mu America. Bw'agenda mu America n'ajoininga gangs ez'Amerika. Mu America gangs njagala muyige pay attention to details mumanye history. Njagala muyige muwulirize kubanga ekibasumbuwa kubeera ku live ne zitababuulira bituufu kubanga zaafuuka z'abadaya hard zaafuuka z'abafaani. Palaso bw'agenda mu America ati a very young age mu America njagala okubuulira wabeerayo gangs ziba za mundu. E London wabeerayo gangs ziba za buso abatambuddeko mu njulire. E London gangs abaana babeera ku street n'obupiki bw'amasannyalaze nga bambadde ebijaketi essimu agigurabinga babeera n'obuso. Palaso bw'agenda mu America ayingira gangs ez'omutawaana ennyo mu America awo. Yamaliriza bamulizooti nze into okubeera prisoner. Era nga n'ekibonerezo ekyamuweebwa kukomawo wano. Olunaku Palaso lwakomawo mu Uganda, I was a very young boy by that time, anje nange ekyaliwo. Bamudipotinga budipotinza okudda wano. Kaakati ffe tujja kutambulira mu buufu obwo bwennyini ampuliriza. Obanga diversion, obanga si diversion, abantu baffe tulina okubaleka nga bategedde ekituufu kyennyini ekigenda maaso ku nsonga zino. Ne bwe lunaku lulamba oba nnaku bbiri tujja kuzimala ku nsonga eno naye tugireke ng'emaze okubeera ng'eggyibwa mu ddiiro omulundi gumu. Era kano ke katambi kange akalamba akasembyeyo ku nsonga eno ey'abasajja bano. Nkugambye nti bino birimu omukono ogwa gavumenti gwennyini okulaba nga babuutikira social media okuzikiza pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo we yandibedde activities zigenda maaso nga tuzoogerako functions ez'enjawulo nga tuzoogerako nga bw'olaba bye nagambye eggulo nti waliwo entalo munda eza NUP nga tuzoogerako waliwo aba NRM abavuddeyo akatambi ogenda kalaba nga bano bagamba nti Kyagulanyi amaanyi g'ayina asingira ddala mwami Museveni 10 obanga muwakana ensonga mugireke n'aba opposition nabo beetaaye nga bolaba NRM olwo luwogome ojja kakasa amaanyi ag'abantu ag'Abannayuganda. Wabula ffe tubagamba ebigambo bino nti ebigambo bino mubirabe mubitegeere naye buli muntu sengejja oba oli awo otegeere n'ebigenda maaso mu nsi yo nti bino byonna bisobola okubeerawo era muganda wo oba omwana wo oba mutabani wo asobola okubeera ng'afiira mu buvuyo buno bw'obanga tosobola kubeera ng'omukwata n'omukomako kubanga abantu bano bombi nga bwe nkunnyonnyodde bakolera state bakolera mwami Museveni Mayanja family ekolera NRM tubalabye enfunda n'enfunda nga bayimba ku bivulu ebyabasajja bano aba NRM ate nga ye omusajja ono amanyidwa nga Alien Skin eno yo project yennyini kubanga akumibwa n'amagye gennyini agakuma mwami Museveni ag'omu State House agamanyidwa nga SFC aganatera okubeera nga gatongozebwa ne parliament yennyini. Jjukira nti amagye gano aga SFC gabadde weegali naye nga galiwo mu bumenyi bw'amateeka nga constitution tegalinaamu kati baagala okukwata amagye gano bagateeke wansi wa UPDF Act kakati nago gabeere nga gamanyikiddwa mu constitution naye ebbanga lyonna lye gamaze nga weegali nga gakuba abantu nga gatulugunya abantu nga gakuuma Museveni gakuuma mutabani we ne first family yonna amagye gano tegabaddeyo mu mateeka gwe Munnayuganda njagala okitegere kati abasajja batema mpenda okulaba nga amagye gano bagassawo mu mateeka gasobola okubeera nga gamanyika constitution yennyini ewedde emirimu. Kaakati nno ensonga zino zennyini nagambye nti zirimu okulya n'okukomba essuwaani zirimu okupromotinga zirimu okukola ssente empya n'enkadde zirimu okukola ebivvulu mu maaso awo omwaka gye gulaga ng'abasajja bano bapalappalanya okulaba nga beetemera empenda mu maaso eyo ze banaafuniramu ssente. Jjukira nti Kamiliyoni ono naye agenda kukomawo nti n'ebbanga lye yamala lyonna mu ddwaliro e Nakasero abasajja ba gavumenti be baali bamusasulira mwawulira mu bigambo bye ng'aga nti yebaza Museveni omusasulira nga bw'azze ng'akola si gwe mulundi ogusoose. Kati n'ogenda mu Amerika Kamiliyoni ono gavumenti ye yasasula ssente wabula ng'ono baamukozesa endagaano era endagaano gye yakola yagikola wakati we n'ebbalamu ng'ono agenda kukomawo ayimbe ebivvulu byonna by'anaayimba bye banaamusalira ku ssente ze baamwogenda omujjanjaba ng'ayimbira bwereere. Mwe mwebuuza Kamiliyoni ssente aziteekawa tabeera nadde n'ekikumi ssente zakolawo zaalya era ng'ono baamuwa ssente agende bamujjanjabe ne bamusayiningisa endagaano bw'anaakoma agenda kukola konsati oba Kamiliyoni myaka ameka oba Legend myaka ameka naye ng'ayimbira bwereere
ebivulu yabitunda dda ebbanga lino lyonna lyali mu Amerika. Wulira ebigambo bya Balamu n'omusajja ono Abidex ebituufu ku nsonga z'abasajja bano okakase nti obubbi abantu bano bwe bakola babukola bakimanyi era nga bawerekerwako state nga bwe mwalabye amagye nga gakuuma abantu bano aba alien skin. Olwaleero tumaze okutuula muko ne bakulu bannange oyo ffe tumusitopinze okuva n'olwaleero. Alien skin tumusitopinze okuddamu omupangisa. Mu luzungu bw'oba opangisa alien skin omupangisa on your own risk. Then kulwange nga promoter nga sogera nga minister kati abantu bonna abeetabye mu kkolo ebuvuyo okuvuma okulwana nga weyambisa ebibinja by'abavubuka abatalina mpisa banywi enjayi abadde bayita mu bantu nga bakola eggaali bagita gaali ne baba amasimu g'abantu. Ripooti eva mu nkuuka eraga nti simu 200 byabiddwa. Minisita w'abavubuka Balaam Balgahara avumiridde obuseewuufu bw'empisa obwoleseddwa abayimbi bano kyokka n'akakasa nga gavumenti gy'aweererezaamu bwetalina akakwate konna na alien skin ng'abantu bwe balowooza. Ensi nnyingi nga Haiti zatandikawo ezityo ng'abayimbi abantu basekinoomu ng'otandikawo ekigurupu ekikulinda ng'obeera kabaka then nga mugenda muze emisango nga mwerimbika mu kwagira gavumenti gyempagira President Museveni takkiriza mu bantu bafujjo nti babeere nga bakuba bamuwagira nti bakole fujjo. Ensonga zino era zireetedde abalondoola ebyobufuzi okutya nti eggwanga lyolekedde akaseera akazibu singa abantu nga bano tebakwatibwa na mukono gwa kyuma. Sanga ba individual bakimanye nti bwe bakozesa olwaleero enkya gwe bajja kusuula bakozesa omulala. Naye ekizibu ekinene kiri wawe bajja be bakozesa. Kye tulina okunogera eddagala. Kubanga ono akozesa ne bwana dropping abantu 100 ajja kusigala nga afuna abalala bakozesa as long as eri gye bava nti bakyaliyo. Kati eggwanga lirina okwadressinga ekintu ekinene ekyokunywa enjaga mu baana abato ne mu bavubuka nti bwe tutakyadressinga ababakozesa bo bajja kubaawo nga babagala okubakozesa kubanga be bakozesa bajja kubanga gye bali. So ndowooza nti no going forward agamba you're going to follow on the sword wenyini ojja kukitala kyennyini kikuyitemu ng'okyalina mulamu omusaayi gukuggwemu nga tolina nakyo otuuseeko. Otera twagala okutereeza eggwanga lino litwala mu maaso. Nze ndowooza twandibadde tukola ekintu President Museveni kyatamanyi kye tumusingako kye twalibaire tumusingako mobilizing abantu bonna babe nga tebakyamuwagira abe nga takyalina kyakikolera nga ne wakozesa sente mmeka tezikola ki tezisobola kukola. Naye onogande ogende mu byefujja ebyo yenyini byamazeemu emyaka n'emyaka. Bano ab'oku opposition nabo ne beekolamu omulimu kulwanyisa obwo obutujju obuva mu ba gavumenti. Kati tulaba groups 2, tulaba eno eya gavumenti, tulaba nene y'opposition nga bonna bafoominze egganga. Kati omuntu wa bulijjo ali mu kattu 2026 ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa Museenene omwaka 2024 Alien Skin n'akulira omukago gwa Democratic Alliance era nga ye mubaka akiikirira ab'ennyendo mukungwe. Mathias Mpuuga baliko endagaano eyabagawo enkolagana yaabwe bombi era ng'endagaano eno bassaako omukono. Alien Skin ono afuuse ekyenyinyalwa ali ku kakalu ka kkooti nga yamuyimbula jjuuzi ng'avunaanibwa okubba essimu n'okutyoboola abasawo mu ddwaliro ensambya. Samali Kisaache, Julius Kitone, NBS Amase. Kakati nno olutalo lwerwo nga bwe lugenda mu maaso be bayimiriza era okumala ebbanga naye nkugambye nti bino byonna biri mu chess oba muyite draft oba omweso waliwo ayesa empiki eno emabega w'abantu bano wali atuddeyo aseesaamu nga takkiriza muliro guno kuzikira kubanga bwe guzikira baba bakola loosi. Bino byonna babikola okulaba nga Mwami Kyagulanyi bajjawo relevance ye bamuzikiza bamubikka asobole okubeera nga tayogerwako nga bwe guli
okuva emabega n'emabega abasajja bano nga bamulwanyisa. Kati bino byonna okugenda mu maaso ba comrades ab'enjawulo bavuddeyo ne bayombera ensonga eno era nga batuufu siyinza kubeera nga tugamba nti si batuufu kubanga ebintu bino tubyesibyeko nnyo oba oliawo ate nga tebirina mugaso tebirina kibigatta ku nsi yaffe wabula bano abasajja bali mu kukola ssente ate nga bwe babba ez'omwoyo w'omusolo. Kati bino byonna okugenda mu maaso tulina okubeera nga naffe tuwuliriza bakomuledi bannaffe abatuwabula ku nsonga eno tusobole okubeera nga tugivaako tudde ku bintu ebirala ebiyamba ensi yaffe n'okugitwala mu maaso. Wabula teweerabira nga bulijjo bwe nkugamba nti omulongo wase ono omuluutansozi ampuliriza ye musajja omukambwe mu kugoba endwadde eza buli kkala mu kumalawo ebizibu ebyekiyise mu kkubo lyo ebimaze emyaka n'ebisiibo ebyagaana edda ebyakulema yoona asumulula obudde obukutte ne buddamu ne buta ng'ebintu byakutabukako dda kaakati ono ajja kuwa ekyogo ono abeeko ofune emikisa giri gy'oyoyo obuyoya gy'olaba abalala gye batambuliramu ofune ekyoto akikkumire kaakati olwo ono abe n'olweza ebigambo bisobole okubeera nga bidda mu nteeko kaakati ate ab'e Bulaaya basinga kossa WhatsApp namba eno gy'olaba ku screen ate nga gwali e Uganda osobola ogikubako direct omusajja n'okwatagana naye n'ow'e Bulaaya osobola ogikubako bw'oba tuyagadde WhatsApp kati ate mmwe ebyammwe abayamba okufuna visa abayamba okufuna empapula nga zaagaana abayamba okuba promotion ku mirimu abayamba babundabunda bwoba olina olutwe byonna bingi omusajja omulongoosa omuluutansozi byakolako ensi mwe mumanyidde n'ayanaamirira kakati nno mugezeeko ku nnamba eyo ebisigadde bimulekere nze wange olinkonako kumpeereza nkoko kati wulira comrade ono ebigambo byatadde ebikambwe wabula bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo omusirikale owa UPDF kigambibwa mbu ono mbu yeekubya amasasi agamujje mu budde mbu n'afiirawo wabula mu kufa ono yalese ekiwandiiko ekikambwe naye ng'ekiwandiiko ekyo kirimu ne General Muhoozi Kainerugaba sijja kusobola kubeera nga nkibawa wano mukwano gwange mpuliriza kubanga ebigambo ebirimu si byangu nnyo era ow'amagye ono yabadde yakava mu ggwanga erya Congo naye ng'alina ebintu bye yeemulugunyaako ebiyitirivu ennyo naye bw'onooba obiwulidde obanga ofunye omukisa n'olaba ku kiwandiiko kino ojja kutya nti abasajja bano bakolera mu bugubi kyokka omusajja ono kigamba nti y'omu ku babadde balinawo ku ssente era ng'alina n'emmoroka ye UBJ Fielder mwatambulira naye ekyennaku ono yeekubya amasasi ne yejjawo olw'ensonga ezimu oba endala kati amawulire gano gonna okugazikiza balina okuteekawo diversion nga zino z'olaba wabula saagala weerabire nti waliwo n'omusirikale eyafa eyattibwa mbu ng'alina bugingo mbu ono yattibwa buttibwa mbu mbwe yamutta baali bajambula mbu baali baagala kutta ne bugingo mbu bugingo n'asimattuka kati bino byonna bw'obigattagatta waliwo abagamba nti amasasi ga bugingo gaali ga kifere tegaaliyo era mbu omusajja oyo yandibanga yatugumbulwa kakati tugambira wa nti ono ye teyatugumbuddwa wadde nga amagye gavuddeyo ne gakakasa mu bigambo byago era ne gabagamba nti okwetta kibi nnyo byonna ogenda bbiraba lunaku lwaleero era byetwolekeddemu essaawa zino zennyini kankujje mu katambi ka comrade ono bwe nkakujjamu ate nkutwale mu katambi k'owamagye ono enfa gye yafuddemu yeewuniikiriza abantu ab'ennakirebe kasajja kamayanja famire tukamanyidde ddala tekabangako kaffe tukamanyidde ddala nti si kaffe abo bagenda owagira omuntu bamala bateerako kasimu nti muwagire ono aba NRM bonna gwe muliko gwe musuusuuta nabo gwe basuusuuta muli ku video mutambuza internet bagikutte internet bagiwambye okategedde ezze mu ngalo zaabwe ng'ani abayambako mmwe internet bagikoze eki ezze mu ngalo zaabwe ng'ani abawayambako mmwe abaana b'enkyukakyuka mmwe okategedde mmwe akawunti bugenda kujja mu bungi okumakinga sure nti teri kubuusa baana yensonga lwaki bwabadde bwagala kutukuba omwaka guli eri oguwedde butukube bututeeke wansi kubanga bukimanyi ffe tulabayo fe omulabe tumulaba tulaba n'obubadi bwatusuulira pulojekiti zaabwe tuzikuba kati tomanyi sente ze batadde mu kipulojekiti ekyo kyolaba tozimanyi bataddemu sente empitirivu mu ekyo kipulojekiti kati nakyo tukikola ki Museveni akimanyi nti senga tefejjaako buno bukisekka obulaba buli kabadi kaffe bonna bagoba likes bagoba following
bagoba kukuza akawunti zaabwe bapositinze omunyampi abatulimba bulijjo nti baagala nnyo eggwanga lyabwe bahayipinga omunyampi abatugamba bulijjo nti omutima gwabwe gwagala ggwanga lyabwe omunyampi tewanayita na myezi 4 mubadde mukakuba ka famire konna mubadde mukakuba nga mwakasuula kati ate mukomyawo kati bana abantu bakise Lieutenant Amona Riho akola mu kitongole kya UPDF eky'ebyobuzimbi nga yekubya amasasi 5 nga akozesa emmundu y'ekika kya SMG. Emmundu ya SMG agiteesi wansi wano mu kirevu n'akuba amasasi era bw'olaba wano yekubya amasasi wano ekituli kinene ekitegeeza nti yekubya amasasi agasukka amasasi 4 kati erimu ne lifulumira wano mu maaso agamu wano mu bwenyi. Kigambibwa nti omusirikale ono asose kuweereza banne bubaka mu gurupu zaabwe ez'oku WhatsApp nga bategeeza nga bwagenda okwetta. Kino tukifunidde ku amasimu agazze gakubirwa ku simu ye nga bagamba yatugambye nti agenda committing suicide ate akikoze. So babadde bakuba amasimu ge nga tebamulaba until kwa yese fene tujja ne tukufuna esimu eyo nitandika ku okuresivinga agamasimu. Kitegerekese nti agenze yevuga mu motoka y'ekika kya Toyota Fielder namba UBG 493 kyo n'agisimba mu kisaawe ky'omupiira ensimbe Nakirebe n'agobamu abavubuka abadde baze okusambiramu omupiira olwo ne yeekola ekigenyi. Lutuuse wano atuuse ku kisaawe bazanyira omupiira n'abagobamu abadde bazanyirawo omupiira olumaze n'apaakinga emmotoka ye bulungi nakuba naye kuba amasasi. Okusinziira ku Lieutenant Colonel Bob Bampalana adumira ekibinja ky'eggye UPDF ekyokutaano omugenzi asose kusaasanya bubaka obulalika banne nga bwagenda okwejja mu budde ku mutimbagano. Kivuddemu ng'abantu bakuba amasimu bangi nabo officers kati office omu kwakutugamba nti ku mukutu gwabwe yabadde yateese ne ka post nti yagenda kwetta. Ono alabudde bajaasi banne nti baba bafunye obuzibu baleme kulowooleza mu kyakwejja mu budde. Abantu bayige nti bw'ofuna obuzibu si yego oba osoose ate si yego oba osembyeyo ate okwetta oba tokijjeewo kati oyesse naye famire atagirekedde ebizibu bingi. So buloba ng'ofunye ebizibu tukubiriza abantu nti bw'obanga ofunye obuzibu gamba ku mikwano gyo bakubuulirire kubanga ekyokwetta kintu kibi nnyo era nkivumira kyonna nese kuvumira yenna. Ayogerera poliisi mu Katonga Region SP Majid Karim akakasiza ettemu lino nga n'omulambo gutwaliddwa mu ggwanika emulago okwekebejjebwa. Then bajja tuwa postmortem report tujja attaching ku file naye ye ekiviiriddeko okufa kwe ayeekubye amasasi emundu ebaddemu amasasi 50